Nyongera maaso n'okulamusaako gwe najja osinzira okuba ng'otuwuliriza ku UG Update TV mutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo ng'omukwano gwange yenna ali eyo eyeekuumira ku mayengo g'omukutu guno. Mukwano gwange mbagaliza wiikendi nkima wiikendi eno nsabye ebanyumire newankubadde waliwo ebitagenda bulungi mu ggwanga baganda baffe abali eyo wiikendi tegenda banyumira abali mu kiteezi embeera ya kazigizigi okuva olunaku olw'eggulu kasasiro yabumbukuse muganda wange embeera tennabagezaako kubanga yadde nketuwa essuubi nti nno abali wansi twatuuse okuba nga tutuuka ne ku kkoota yaabo okubajjayo gwe mukwano gwange era tukyakola kakuyege ng'abantu okulaba nga tutaasa obulamu bw'abantu newankubadde gavumenti n'ebitongole byayo ebibadde birina okwenyigiramu wano byesuuliddeyo gwa naggamba kati ebitongole byandibadde wano nga biringa nswa okulaba nga bitaasa obulamu bw'abantu kekana akaseera gavumenti keyandibadde evaayo neyeesobola okusobola okuba ng'edduukirira abantu gwe mukwano gwange ali eyo eyeekuumira ku UG Updates naye nkutegeeza nti nno tewali kyamaanyi kigenda mu maaso okuggyako abantu abagezezaako okuba nga bataasibwa abasinga bakozesezza mukono na mukono okubanga basobola okunyulula abantu ababadde mu mbeera enzibu ennyo. Emirambo mingi nnyo tetunaba nakubanga tugibala giri emikago kyoba omanya nti nno abafudde bangi. Waliwo omukyala abaddewo awo ne kalina agamba nti ye yabadde agenze kukola omwami ali safaari ng'omwami ali safaari ng'ayinamu abakozi babiri abo bonna baafiiriddeyo kyayambye nti nno abaana babadde mu kisulo naye embeera ekyali ya bunkenke gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde eri mu Chicago n'aweereza obubaka n'abagamba nti nno nga bibi nnyo mawulire ga ntiisa nnyo ekyagudde ku bantu bange ab'omu Kiteezi mu constituency mu Kyaddondo East n'agamba nti nno naye okuva ebyaguddewo mbadde njija mbigoberera era nasindise dda abayambi okuva eri ku kitebe kya National Unity Platform babe nga bagezaako okujja ku ssiini basobole okuba nga bayamba abantu basobole okuba nga balina obuyambi bwe bateekawo okusobola okutaasa oba oliawo ku bulamu bw'abantu. Agambye wadde ebinkoze bubi nti nadde natambudde sobodde kujja kusinkana bantu bange kubasaasira n'agamba nti nno abafudde bannange sabye Mukama Katonda agira abagumye ebiwundu ebyo mmwe abakyalina obuvune tusabye mufune quick recovery. Abadde pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu gyasinzidde eri mu Chicago gye yagenze mu US okubanga abeerako ne byattaanyaamu kaakati gyasinzidde n'asindika obubaka eri abali mu Kiteezi n'agamba nti nno ayongedde n'agamba nti nno ekyewuunyisa eno embeera twali twagitunuulira dda olw'okubanga tulina ministries enje bayaba mu gavumenti yaffe eno ensonga yandibadde yasolovingibwa dda naye olw'okubanga tebafaayo bakola kye baagala era ensonga nga zino zigenda mu maaso n'okubanga ziwawo mu ggwanga lyaffe ekitaabaawo myaka na myaka gwe ddiwo wali olaba ebbanga lye baayiirawo kasasiro mu mirembe n'agamba kasasiro no baatandika omuyiwawo mu 1991 ate egyo gye baasobola okunootinga naye nga gwe kyoba omanya kuva ku mirembe eri yadde akasasiro abadde ajja ayiibwa mu ggwanga wali owuliddeko sagange eno ng'ejja egwa mu ggwanga lyaffe olw'okuba nti nno obunafu bwa gavumenti yaffe kyekigiviiriddeko okubanga eno embeera ebeera mu ggwanga lyaffe ekintu ekikyamu ennyo kyetuvumirira gwe mukwano gwange ali eyo wano we nkugambira nti no tukugamba nti no gavumenti yaffe yeetaaga okukyusa twetaaga okufunako ku mukulembeze omulala tulabe ministries nga zaakitinga tulabe ministries nga zifunctioninga bannange tulabe ebitongole nga buli muntu akola omulimu gwe gwe tuweegombako ggwanga ng'eryo tuweegambako kulaba nsi eyo mpya ng'olaba eggwanga lyaffe buli kimu kigenda kitambula bukwakku buli kimu kitambula bulungi nga buli kimu kitambula nga bwe kirina okutambula mu ngeri yaakyo muganda wange gwe akyatusibyeko embeera embi naye wonoonyiiga obulungi n'ovaayo n'ogamba kati nno we naatuuka ku ballot paper eriiso nyiradde tunulizo wano wenti leka katiikinge kubanga nkutegeeza kweno luutu bajja kunoonya n'engeri gye bakabbamu ejja kubula.
ng'omukwano gwange ali eyo yeekumira ku Yugi Updates TV. Wabula gwe atannakuba ng'osubscribinga kutegeeza nti genda maaso subscribinge, genda maaso okusubscribinga, sharinga, commentinga. Mukwano gwange nkutegeeza nti nno ebyaliwo oluli mu kalulu bino bigenda bbeera bya njawulo. Sooka otunule sanctions ze tuyina, tunuulira amawanga ag'ebweru amaaso ge gatutaddeko. So kiba kitegeeza nti nno gwe olina kukola mulimu gwo ogw'okutiikinga mbuleera yonna w'onoogisanga, twetegekera akalulu tuwone embeera eno etuyigganya. Neegombako okulaba ng'eggwanga liri mu baganda baffe nga tekyali alina ku paniki mbu agenda bweru kuba kyeyo, tetwegomba agenda Bulaaya kuba kyeyo. Nga naffe tusobola okukolerawo wano emirimu gyaffe aye ne tufuna ssente etuzikozesa ne zitumala mu ngeri yonna. Naye wano okola ssente, omusolo ne gukufuukira omusolo, bills ne zikufuukira bills, kwegamba ku salary egy'oba okoze noba nga ggwe olinako 20%, 80% ng'egenze mu gavumenti. Kati eyo nsi ki? Bulamu ki obwo? Buba bweyagaliramu? Ffe tetweyagala, tuli eno ensi etuyigganya. Baganda baffe bali eyo beeyagala, tebafaayo, beeteekerateekera byabwe. So ke kaseera naffe mukwano gwange twekembe, twerwanirire, tuveeyo tuyimuse eddoboozi limu. We tuvaayo ku nsonga bwawe ensonga y'okudemonstratinga mu ggwanga nga ya bonna, vaayo baako nekyokolera ensi yo. Tovaayo na kutya, kubanga okutya ye mulaba ennamba emu akyatukuumidde mu mbeera embi okutuusa kati, kubanga ye amanyi baatwala oba baakulembera banafu. Y'ensonga lwaki abagezesa n'obbakola byonna byonna by'ayagala ate ne bituukirira. Oba okitegeera? So tetukkiriza mbeera eno. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, nkutegeeza gwe atannakuba ng'osubscribinga, genda maaso subscribinge muganda wange. Naawe ali eyo ng'olina gw'oyagaliza okubeera ng'ali update si buli kadde, osobola omukubirizaako na subscribinga ku eno channel muganda wange. Tubaagala nnyo, nandibadde mbagamba agaliza weekend ennungi, naye ffe no weekend twagitandise dda mu bubi, era tugenda ku ssiini ssaawa zino wenjogerera tusobole okusaka agavuddeyo, tulabe embeera ki eriwo, kubanga jjukira buli luvannyuma lwa ssaawa wabaawo ekikyukako, wabaawo embeera ejjamu, wabeerawo nalabye egula abakulembeze abaagenzeeyo, bagenze engalo nsaade bayinga bagenze okutunuulira obutunuulizi ekyaguddewo. Titwetaaga balabi, twetaaga bayambi, twetaaga embeera eno esobole okuba nga omuntu ali awo mumuwe essuubi, newankubadde akimanyi nti wakyali ssuubi, naye mulage nti n'eggwanga mutaddewo nammwe essuubi.